بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الكريم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا اللهم ربنا علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا زدنا اللهم علما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Pal FM chukumusamba kulazimenda ekola elyomuntu abulijjo olunaku lubeera lwakubiri naku z'omwezi tuli mu kiro ekikeesa 20 mwezi gwa Rabiul Thani oba ennaku z'omwezi 23 omwezi gwa Oktoba. Amatenda amalungi amajjuvu ga Allah subhanahu wa ta'ala. Tumwebaza Allah ekitiibwa obulamu bwatuwadde, tumwebaza ebinungi byatusizaako, tumwebaza Allah otukuuma ne tubeera nga tukyayina obusobozi obuwuliriza n'okubeera nga tuteeka mu maaso ebyo Allah byatusobozesezza. Tumusaba Allah ekitiibwa atuwe baraka mu bulamu bwaffe, mirimu gyaffe, maka gaffe, baana baffe na buli kintu kyonna kyonna kitukwasaako emikono. Ne tumusaba Allah subhanahu wa ta'ala abalwadde Allah ekitiibwa abeere nga bawonya, n'abalamu Allah ekitiibwa abeere nga abawa obulamu obulungi. Programu yaffe manya obusiraamu tubane mukadde waffe Sheikh Umar Kasule nga tunuulira emmaali y'abasika emmaali y'abamulekwa era lunaku lwakubiri tukujjukiza nti bwe twawummulira twali tutunuulira ddala ku furud al muqaddara emigabo Allah subhanahu wa ta'ala gyekennyini gyeyeteekerateekera gyeyegabira mu Qur'ani gyeyateekawo nga tetujongera mu tetugikendeezaako nga Allah yajogera okujjako nga waliwo egimu egyetaaga okubeera nga gitunulwamu nga baulama batukulembera babasahaba batukulembera nga amasala ge yatugamba al-Umariya sikyekyo nigajja ku Umaru nibagamusaako olw'okubeera ejitihadi okubeera nga alina kaweefube gwe yateekawo enjawulo. Nawekityo tetugakwatamu naddala Allah subhanahu wa ta'ala ago gyabeera nga atugambye. Tugenda kutandika olwaleero insha Allah ta'ala nga Sheikh yatugamba tukyali ku maama yansuubira olunaku lwali tugenda kubeera nga tumaliriza maama afuna ki. Kitegeeza buli yazaala kana akadde ng'oli mukyala teeka yessira otegeere wawa ofunira yadde tuweegomba era teri akyegomba omwana bw'afa olw'okuba yagenda kufuna. Era bamaama basinga okuba buvunaanyizibwa agamba lisiti nze nfa omwana nakola ki ye omwana nanfunako naye kizibu maama kubeera nga yegomba n'agamba nti omwana kaafe kale nze nkole ki eriyo nabeegomba nze nfune. Kisoboka abamu okusinziira amanye abeegomba abo bebana omwana ng'alina naye ng'omwana mukodde eri abazadde muzadde agasinga kifa lwafudde maama yisoboka mu maaso anange twakutya okubeera abazadde omwana n'abeera n'ebintu n'atampaako wadde mubeera abaana oba oliawo abeegombesa abazadde bammwe nga akusabira ye maama agende gwesigalawo n'ebintu byo kulwokubanga birimu omugaso mungi eri abantu abalala oba oliawo. Sheikh nga tunatandika kiriza nsooke mbeere nga nkulisaayo baganda bange be twali nabo ku lunaku olw'omukaaga nga tuli ekakiri ku amma ku ssomero lyaffe Asabah Islamic Community School. Twali mu reunion mu mbeera y'okumanyagana oluvannyuma lw'emyaka 23 Sheikh. Walaba omwana gwe waleka nga mutono nnyo nga kisajja kikulu kisajja kinene kikomerere naba muganda wange Sheikh Abubakari Allahu Akbar nenda badungusira jali mutonende bwatyo naye nga bonna bakomeeri bombo yali musajja mutonotono nga bonna bakomeeri otunuliranga obwali obwana obuto wanywanga obuugi bwe twasaasiranga ne musajja wange Mataale Kasuma Burhani kali kasajja katono nga kazikira naye essaawa zino n'omugamba nti tuzikirire mutakyabisobola emyaka 2 ng'omuntu toddamu mulaba era mutuufu ekintu dina kyasanyusa nnyo. Nebaza abakakiiko bonna abakiriko okuvira ddala ku dairekita okuvira ku pulezidenti wa association yaffe oba reunion Sheikh Akisa Musebo tukwebaza enteekateeka eno gye wateekawo okulaba n'akakiiko ko omuli muganda wange Jumba Saddam Jatti Aisha Queen n'abalala bangi Alhaji. Enteekateeka yali y'amaanyi nnyo kubanga yagatta oluganda lwali luluddewo abantu bamanyigana abantu bayambagana abantu buli muntu ng'abuuza munne gw'oliridda wano wekanga abamu bizi ne bazifunira awo netumaliriza ne tugendako ne mu byemizannyo ne bikyuka abantu abaali ku sikulu ttiimu mu myaka egyo ne bikyuka nga ssaawa zino
omupiira bagusambisa maaso na bigambo senga mbadde awo nali giteebye naye ng'abaddewo nga tasobola nala mukadde wange district qadhi we Mubende Sheikh Bashir Sensuku Allahu akbar bamuwa omupiira nga asambanga mutabani wa Aimani gamba omuliro Aimani guyandikubye ne taata gwakuba akapiira kakoma wali naye nga yali muzibu mu myaka gyejo yali muzibu naye wallahi otegeera Allah yatugamba nti waman nu'ammiruhu nakisu fil khalq nti omuntu Allah buli wamuwangaza ayina ebintu byamukendeezaako mwana wattu naye olunaku lwali lwanjawulo nnyo abasomesa baffe abaali abakadde edda twabalaba nga akadde ako oyingira essomero nga totya naye twagenda nku amma tulina akanaala ke twalengerangaawo akabiraali okalengero kyali kikuba mpanga eyo notandika dhikairo gamba ya rabbi ngogero oba wakayingira essomero wako omusomesa gwotya tabu nejere kuno twayingidde essomero nga nabbi yayingira Makka aminin atadkhuluna almasjid alharam insha Allah aminina muhalliqina ru'usahum nafe twayingidde ato essomero nga aminin nga tulina kutya konna so tubalabako mukadde waffe Sheikh Siriya kyaliyo Sheikh Kato yabaddeyo Mr Habib n'abalala bangi ddala twebaze okubeera nga bannange mwebadde mukubeera mutwaniriza okuva ku myaka egyo n'abalala mwenna nabo kityo sebo akanyumira ako kabadde ku weekend era abantu bakyakeesunga babuuza ekintu tuddamu ddi olw'enkolagana esinga okuba ennungi tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abirenga essomero eryo alitukuumira wamu n'abakozi baalyo abirenga abawa omukisa bwe tufaayo shekhe tuba n'ekibuuzo kyaffe nga tunayingira wala era wenja okujjuukiriza waliwo hajjati yankubirako mu kirabo ne mugamba mbadde nsaba hajjati onzirire muweereze ekirabo kye naye baaba hajjati yaddamu okuba naye hajjati bw'oba owulira nga kwoli essimu ogirina kuba naddamu n'ensoma essimu ate omulala yajja okuba naye hajjati essimu agirina namugamba nzirina onzikubira akawungeezi tiyaddamu kukuba tumuwa ekirabo kye wamu ne hajjati agaba ebirabo tumwebaza hajjati rahma bali kutuukiriza saba Allah subhanahu wa ta'ala musiime naye abafuna ebirabo ku mulundi ogwo ekitegeeza nno abantu babako ku programu babako abafuna ebirabo ebyo tubasaba bannange muddemu mutukubireko inshallah namba z'amasimu twabawa enamba gye twabawa mugikubeko tubeerenga biidhinillah ebirabo byabwe tubabituusaako inshallah taala Sheikh leero tukyali ku kibuuzo kyekimu oba ekibuuzo ekyo ssebo tekinnaggwayo naye kkiriza leero katutangaazeemuuko oba omukisa tunaagubawa inshallah wiiki ejja inshallah kyonna kyoba osazeewo biidhinillah naam kakati olwaleero nsaba okkirize ate era twongere okulaba nga tutaggululamuuko katono ku musomo gwe gumu ekibuuzo kyaffe kigamba man ladhi yamnau nnas kiki ekigaana abantu tatbiqa ashariata okuba nga batuukiriza amateeka oba bassa mukola amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala idha kana fi lqisma bwe tubanga tuzze mu mbeera yakugabana bya bugagga oba byemuyita ebyobusika abamu ekyo ensonga nnyingi ze tujja tulaba naye tujja tunokolayo emu ku emu ezimu ku ze tukuwa naawe osobola okukakasa nti ddala mbutuufu ye singa ekyo kiba kitereezeddwa oba oliawo tusobola okutambula obulungi kakati mu nsonga era ssebe endala gye tuleese mwe muli ensonga egamba nti asalibu tarbawiya au asalibu tarbiya alkhatia fi muamalati tifl asalibu tarbiya amakubo ge tuyitamu okulabirira okukuza abaana alkhatia amabi ate nga mabi ga bulabe nsobi mwana n'omukuliza mu nsobi fi muamalati tifl naddala mu nkolaganayo mu nkolaganayo n'omwana mu nkolaganayo omwana n'abantu abalala ekyo nno kirimu ebintu bingi من أهم أساليب الشجار بين الإخوة أو الأطفال هو أساليب تربية الخاطئة ezimu ku nsonga ezireetera abaana
okubeera nga bwe bakula mutuufu basobola okuba nga basowagana, okusowagana kwabwe amakulu ne batasobola kuba nga bakkaanya kimu, ne bwe kiba kibatwala mu maaso, ne bwe kiba nga teeka lya Allah subhanahu wa ta'ala okuba nga liteekebwa mu nkola, ne bwe banjigiriza ya Mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama, ge makuba amabi abaana ab'enkuza gye baba bakuzibwamu okusinziira ku nkuza yaabwe. Kisobola okubalera kuba abaana bwe babamu okukkaanya nga bwe tugambye, abaana b'ebiseera ebisinga kizibu nnyo okugamba nti ne bwe libateeka nga lya Allah tebasobola ddiwa kitiibwa, ne bwe libanjigiriza nga ya Mubaka sallallahu alaihi wasallam tebasobola ddiwa. Oli asobola okuddamu munne ekigambo olw'obusungu bwamuyinako, naye ate nga vvoola teeka lya Allah oba njigiriza ya Mubaka. Mbadde nzija mu motoka awo nenkasomako ka Sheikh Hamza Badru Kaira awadde alina ekyafaayo kyanyumya nti omusajja yali avuga buuba buno motoka mu takisi Madina kyali kisiibo nti omuwala n'alaba omuwala n'amuyimiriza naye nga tayambadde bulungi ne mu kisiibo. Kati omusajja mukulu namuga ninaawe ne mu kisiibo noyambala bwotyo. Omusajja mukulu n'atandika okukola ki? Okunenya okuwulirira omuwala nga bwavuga. Omuwala agenda nga kimusiiseeko n'asikayo essimu ye, namugamba kwata essimu eno nyigamu ennamba ya Katonda omukubire. Omwana omugambi byonna byagala okuŋŋamba byesikola ondoope wa Katonda ndaba omazeeko emirembe. Omwana n'agamba omusajja omukulu nti omusajja omukulu oyo bwekyamunyiga ennyo ekigambo nga kinene nnyo n'akola ki? N'asirika nti mu kuvuga ogenda mu maaso agenda okulaba omuwala abadde agira bw'ati nga paralyzinga ng'asanyalala bakuyita kusanyalala ndowooza kusanyalala basanyalala yali amutwala n'akyama mu ki mu ddwaliro amutwala mu ddwaliro nti embeera neetambula mu ki mu sipiidi negenderera bweti. Omuwala yali Omuwarabu ennyo n'akola ki? Era n'agenda ng'akyuka ddugala bw'ati. Omuwarabu kalimba Warabu Warabu Madina si Madina Senje Katereke Madinatul Hijaz Madina Saudi. Omuwala n'atandika okukyukakyuka bw'ati paka lwafa. N'afa batuuka okufa mbo ne bagezaako okukwata essimu eno bagimuggyemu neegaanira mu mukono. Simu gye wamuzeeyo akubire Katonda, essimu neegaanira mu mukono bweti. Omanyi ne wano ssebo ne batuuka omuziika nga yenna addugadde, yenna afaanana bubi, n'essimu ye ne bamuziika nayo. Allahu akbar kabira. Allah yamuka essimu yayitamu. Essimu yayitamu nga musajja mukulu nga tannakuba. Allahu akbar. Tekiri lafebo naye munaye bantu kwagala kugireegerera n'akamanyiiro ebiseera ebisinga ne wano bantu bwe bali bangi genda odope wa Katonda abantu n'owulira nga addamu ebigambo ebitalina makulu. Owulira omuntu oli mu nsobi naye ne bakutegeeza nti munaye kyokola nsobi nti gamba Katonda mbonereze. Ate abalala abamu n'abeera nga tasobola kutuukiriza kiri kyalina kukola ate n'ajeja akikola. Gwe kikyakalubye gy'oli tosobola kukuza kirevu mathala, tosobola kukuza kirevu ate n'ojeja, tosobola kwambala niqaabu n'ovuma n'ojeja yambala niqaabu, tosobola kusiiba. Mana ebintu ebyo tulina obunafu bwaffe ng'abantu mu ddiini mu bintu eby'enjawulo, naye tovumirira kyotasobola kukola naddala nga kiriko obujulizi, tokivumirira kireke, n'akikola muleke. Naye abantu bangi nnyo baddeeyo, oli n'alowooza nti nga bw'ayogera nga bali amandaazi wali ku kabanda, nti n'ebigambo bya Allah n'ekigiriza ow'ekitiibwa sallallahu alaihi wasallam nti ajja kwogera naye nga bwakola ki. So tufuge ennimi zaffe kubanga kisobola okuviirako Allah w'ekitiibwa okuba nga akukolimira kuno ku nsi ne ku akhira n'obunere. Kati ng'omuwala oyo anti w'obyogera bw'otulaga nti waabwe obunyonyi, naye okikolanga Allah bw'abanga akikutuusizzaako obulwanga gw'okigamba oba okomangawo ko n'obulira ku basigadde nti banaye temuddayo
ntera nnyo ekigamba abayizi bange aba Qur'an abakuhuda abalenzi n'abawala abo ebiseera ebisinga buli obeera ng'oli mu bantu ng'onyumya obanga musaaga ebintu bya Mungu biteeka ebbali tobisanyiramu eyo leeni ne bwe ba Qur'ani eyo street togikola ki togiyitako ite ewasigadde eyo street togiyitako bireke tozanyiramu tosaagira omwo mbere fanako bwe so ekyo sewe kye tulabye nti enkuza omuzadde asobola okukuza omwana n'akula nga bw'atyo empisa temuli kati olaba omwana ng'oyo omuwala bamuyambye bamututte nako naye amugamba mukulu kumunenyako nti munaye nga bwona osanga omuwala nogambye mashallah obadde kati nze mathalan kankuwa ekigayo ekyokulabirako lumu tuba tutambula ne Sheikh Muhammad hafadhahullah Sheikh Muhammad Kasajja saballahu ekitiibwa amusaasire Sheikh yenna gyali amuweereze ku salaamu saballahu ekitiibwa amukuume salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh kakati sebo tuyita mu supermarket yemu tusanga mukyala alhamdulillah najja tutulira salaamu nendewuunya nenga masha Allah nemugamba wallahi salaamu ngiwulidde naye wallahi tosobola kumanya nti agitodde musiraamu obuzeeko eki yangamba nkitegedde tokyogera nkitegedde amakulu yate abuzeeko kakaya enyambala definitely nakakaya nakitegeera nti kingenda omukola ki omugamba si omu yekka yekka babula bangi naye waliwo gwokigamba nagamba nti mwatutamya eddiini mwatutamya eddiini eddiini nagifuula nti yes ekikati yo teba njogera ya buvunaanyizibwa Allah tusaba Allah tusaasire so se munfunziza ensonga ezo neso ensonga esembayo ku ekyo kigambo ekyo almufadalatu baina al abna ekyo twakyogerako kusoosowaza abamu ku baana omuzadde nga gwokikola olidde nokola tafadulu efaananako bwetu naye nga waliwo abaana abamu boosuula eri waliwo bagamba abaana n'ebyana abanga mulibanda bulimu abaana n'ebyana kati gwe omuzadde toteekeddwa ne bw'obanga weekiri kola ng'omubaka sallallahu alaihi wasallam bwe yatugamba abakyala be naga nti buli kintu kyonna kyonna ekirekisa okuba nga nenkanyakanya bakyala bange nkikoze eki nkikoze illa alhubb okujjako okwagala ekyo ky'omutima talina bw'anakikola ki talina bw'anakibalansinga kati naawe kyesigalize mu mutima tokikola kubeera nga ate okikola ki okiraga wala ntasala khali natruka hadha almajal so fardu al-awamir n'ebiragiro oba amateeka g'oweegala okubanga gakolebwa waliwo omuzadde omu nga waliwo bassa emirimu buli lwalagira waliwo baalagira ne wabaawo abalala nga bo babeera wali nga batudde nga baami nga bakola enkola eyaabwe gye bakola nga ate oba oli awo ate si ya buvunaanyizibwa bagamba nti waliwo assistant mother obamanyi bo assistant mother bamanyi nedda sebo banyonyola eggwanga first born assistant mother babeera ku buzannyo ku TV wali assistant mother mama abeera eri nga bannaabwe eno bakola emirimu ekyo nze nakirabako ekirungi kiyamba olumu kiyambira ddala omwana okubeera nga yekennyini yeetiika obuvunaanyizibwa mustaqbalihi era nange embeera ewaka nendaba muwala wo tasiniimu nga balina bamutwalamu awo n'omusaasira naye ng'ate alina bikola Allah tusaba abasaasire munanga ate batera okuba awanguzi abamu tebakibakozesa mu mbeera yakubayamba bakoza kaddala abamu osanga omu nga si yamuzaala yakuba tokyalinga nga si yamuzaala ng'alaba okubonaabona kwayinza omuyisaamu kwamukozesa bintu ebyo ate namaliriza mu nkomerero ng'ate yafunyeemu so waghairi dhalika minalase watasallut ne dominance kitegeeza okulaba abamu nti batuula ku bannaabwe ne babamanyiira nga naawe tofuddeyo mba olwokuba maama gundi amwagala kati ne bwajolonga bakulu be nga gwe tosobola na kugyayo muggo mukola ki mukuba tabulaba bwana bwalugezigezi manja buddukira ekooti yawe gimanyi maama natali
kamala okukola emisango eno ne kadduka emisinde mu kisenge kuba kamanyi kasita katuuke wa maama buli kimu wakuba gwe gwakuba kakati ekyo abazadde abakikola mu kikyusi kyobola nga abaana omwana avayo navuma n'abantu abakulu mu maaso wali ng'omuzadde owulira naye notaketekinga action omwana oyo gundi oyo naye lumu bajja mukuba ate nensi ate tulabye ennyofu abakulidde ku mulembe guno nti tukoze nga tewakyaliwo omuzadde buli muntu yesulyeyo gwa naggamba nti omwana akolanga ebintu bwaba buli muddo lyamutunozi naga nti owaayo bakyanakyana ebyo n'atambula nakola ki unlike ffe wetwakulirako kakatono emabegako ffe wetwakulira nga bw'okola omusango bakuwe wenyula embooko wennyini w'ogukoledde n'otya n'okugenda okuwaabeeka ne bakwata ne bakutwala eka ng'ate gye bagenda okukuba ewaka mizibu okitege mulamu kwange gwenjukira naam eyagenda okuloopa omusomesa nti amukubye naye byagenda okukyuka nga bamukubye n'okusinga ezo omusozi zamukubye olabye so mu bufunze ssebo kyetwagadde okuyisaawo olunaku olwaleero ti abaana bo banakula nga tebalina mpisa nabo bennyini tebajja kusooka kukkaanya buli omu ajja kwogera nga bw'ayagala bw'afunibwa ebigambo mu kamwa tasengejja kyagenda kwogera ayogera fa kuba alina okwogera ajja kwogera nga talina gwa respectinze ekitali kirungi kitegeeza nti okukkaanya tekujja kubeerawo bajja kumaliza nga tebatuuse ku nzikirizaganya mu bintu ebyenjawulo eyo nga tuvuddeyo olutwogera butereevu mu musomo watugamba twamaliriza nga tugenda twatandise okwogera ku maama n'engeri gyafunamu twafundikira ku mulundi ogwaggwa nga twogedde ku maama mu mbeera eyasooka era twategeeza abatuuliza abalungi nti bamaama balina embeera ebikwatagana n'obusika obusika obwabwe bulimu embeera ziri 5 zetwagamba zetujja okuba nga tetutunuulira biidhinillahi taala wa biaunihi embeera teziri 5 ziri 3 embeera z'obusika bw'abamaama so bamaama mwenna gye muli kantandikire ku maama wo Hajjati Mugenze mmanyi tavaako era njagala okumwebaza olw'okubeerako n'ensaba ne bamaama abalala balinga ye nabo babeereko biidhinillah n'okubajjukizaako okulaba nti nabo basembera balabe keeke yaabwe bwetambulawanyi mama maarufu erubuguma Hajjati Mambo kwali mashaallah mama wange yetava ku leedi yagamba nti mpuliriza alhamdulillah naam kakati maama ku mbeera gye twasemba tulabyeko batandikira ddala twagamba nti maama tarithu thulutha bi 3 shuruti mirathul ummu twagamba alina embeera 3 naye nga mu mbeera esooka twagamba nti alinamu ekimu ekyokusatu era nga twagamba ku mulundi guli mu mbeera maama mwafunira ekimu ekyokusatu kirina embeera 3 eziteekeddwa okuba nga zeekakasibwa nti weeziri embeera esooka adamu kaunil masalati ihda al umariyataini engabana gya maama mwagenda okuba nga afunira omugabo gwe eteekeddwa okuba nga si yeemu ku ziri ze twagamba eza Umaru 2 eza ditaminingibwa Umaru nga zembeera ez'engabana omubeera omu ku bafumba ababiri either omwami ng'omukyala ye yafudde oba nga omukyala ng'omwami ye yakoze eki ye yafudde kati naawe maama wa sayidi oba maama w'omukyala nga gwogenda kubeera mu kugabanya okwo oba maama w'omwami nga naawe ogenda kubeera muki mukugabana okwo ekitegeeza nti bayita okugabana okwa Umaru kwe yaditamininga maama nga tafuna kimu kyakusatu wabula afuna kibayita thuluthul baaqi then netuba nekibayita adamu wujud al-far'i al-warithi bwe bulombolombo obugobererwa era obukwakulizo obwesigamerwako tewateekeddwa kubaawo mwana mu baana b'omugenzi wateekeddwa okuba nti omugenzi teyalikawo baana ayinza okuba nga yazaala naye Allah n'amukerera abaana be ne bakola ki ne bafa nga tannafa ne bamusooka so kitegeeza taba taleseewo mwana dhakaran kana au untha sinsonga muwala oba mulenzi so wateekeddwa okuba nga maama wofunira ekimu ekyokusatu nga tewinaawo muzzukulu wa mutabani oba wa muwalawo eyafudde gwe mugenda okusikira namba 3 netugamba nti adamu wujudul jam'i min al-ikhwa maama ekikuweesa ekimu ekyokusatu mu maali ya mutabani wo oba muwalawo oteekeddwa okuba nga mutabani wo yafiiridde
ontegere bulungi nga teyaleseewo baganda be basukka mu omu kitegeeza nti oteekeddwa okuba nga olina abaana abo nga babaddewo babiri abooluganda okategedde bulungi nga omu ku babiri abo ye yakoze eki ye yafudde kitegeeza waba wasigaddewo omu kitegeeza maama ekimu ekyokusatu ekikikuweesa tewateekeddwa okubaawo nnamba esukka ku baaluganda ba mugenzi nga basukka ku babiri bwe twogera ku maama wano kitegeeza taata taliiwo njagala ekyo nakyo mukitegeere bulungi oyogera ku maama mu mbeera nga taata taliiwo twogera akakalombolombo ku biketwogedde mu mbeera mwe twogera nti taata aba taliiwo kubanga taata bw'abeerawo abooluganda tetwetaaga kumanya tebalinawo mugabo gwonna so mu mbeera efaanako bwetu naga nti sawaun kanu dhukuran am inatha si nsonga abooluganda abasangiddwawo oluvannyuma lw'okufa kwa munnaabwe bawala oba baki oba balenzi awo mukhtalitaini oba bali kintabule abawala nabalenzi aw sawaun kanu ashiqau aw liabu si nsonga abasigaddewo babadde ba maama y'omu oba taata y'omu oba abaana abo nga bawula abazadde abamu ku bazadde nga banjawulo aw li ummin nga begattira ku maama makulu bwe babeerawo nga abasangiddwa abooluganda nga munnaabwe afudde nga babadde begattira ku maama baziyiza maama kasitaba nga basukka ennamba y'omu oba nga abaliwo babadde bagatta taata n'omugenzi newankubadde nga maama banjawulo era kijja kusigala kyekimu oba ntegedde bulungi ejja kusigala oba nga babadde bagatta maama ne taata nga maama ne taata be bamu okategedde bulungi ne baba nga basangiddwa babadde ba maama mu baana 10 omu munnaabwe ow'ekkumi yafudde ne basigala 9 kijja kusigala kyekimu ennamula esigala yeemu tekyuka wasawaun kanu warithiina aw mahjubiina si nsonga mu kaseera ako be bamu ku babeera nga basembezebwa ku mwanjo oba bamu ku baziyizibwa nti mulimu abaziyiza bannaabwe okukola ki okugeza ng'abooluganda bwe babeera nga baaluganda mu taata ne maama kala ne wajja wasangibwa era abaluganda abalala nga baaluganda mu taata kitegeeza ki nti atuwuliriza nange ali wano taata waffe y'omu ompulira bulungi naye maama najja abanga wanjawulo gwe kitwale nti nze ayogera wano tugatta naawe taata naye nga bamaama baffe baki banjawulo ekitegeeza nze bwe nfa maama wange takkirizibwa kubeera ng'afuna mugabo gusukka kimu kyakusatu olw'okubaawo kwammwe mmwe baganda bange mu taata kyembadde nnyinnyonnyola ekinkakasa nti kitegeerekese era nabo bamuziyiza tasobola kufuna mugabo gusukka ku ekyo oba si ekyo mwenna nga weetuli nga mwenna tugatta maama ne taata nga maama waffe ne taata waffe y'omu okitegedde n'olwekyo bwe mba omu ku baganda baffe baba afudde era ffe abasigaddewo abangi nga tugenda okusikira muganda waffe nga tuli wamu ne maama era tugenda kumukendeeza ku mugabo tagenda kufuna kimu kyakusatu olw'okuba nti tuliwo abasukka mu omu so singa mba nsigaddewo nzekka oluvannyuma lw'okufa kwa muganda wange ne maama nga waali olwo maama agenda kufuna ekimu ekyokusatu kye teri agenda kukitampalinga kulw'okuba nga ndiwo owooluganda omu oba kategerekisi so mu mbeera efaananako bwetyo now eyo embeera twagamba gye twalaba ku mulundi guli embeera ey'okubiri ku busika obwa sayidi ey'amaama agambye nti tarithu sudusa maama mu migabo gy'afuna omugabo gwe gwokubiri asobola okufuna omugobo gw'ekimu eky'omukaaga omugabo gw'ekimu eky'omukaaga kitegeeza nti bw'oba n'ebintu mukaaga maama buli ku bintu mukaaga afunako kimu bwe buba bukadde bwa nsimbi maama ku buli bukadde mukaaga afunako akakadde katya kamu kikitegeeza ekyo aba takitegeera bulungi bisharutin wahidin naye wano tugoberera ate akalombolombo kamu akaluwa ku kimu eky'omukaaga okubanga maama ateekeddwa okukifuna tulina akalombolombo kamu ketugoberera ke kaliwa ga nti wahuwa wujudu lfar'i lwarithi kwe kubaawo kw'omwana ow'omugenzi omwana yenna mu baana b'omugenzi kitegeeza nti maama yafiiriddwa mutabani we yalese omuzzukulu omu
okategere bulungi yalese omuki omu oba baki oba babiri oba bangi almuhimu mukasita aba mwana so bwewabaawo omwana yenna naye nga initially otandikira ku omu kasita wabeerawo omwana yenna oba omu oba bangi abaana abo baziyiza bakendeeza ku maama omugabo era omugabo ogwo gwa maama ne guba nga gufuuse nga gugenda kukendeera nga tegugenze mu kimu kyakusatu gugenda mu kimu kya mukaaga kyaba agenda okuba nga akola ki afuna kitegeeza kukendeera awo okategedde bulungi yes so kitegeeza avuddeyo mu kiri ekimu ekyokusatu n'agenda mu kimu ekyomumeka ekyomukaaga olw'okubaawo kw'omwana kuba wali ekisoose tulabye nga buli obulombolombo busatu so ate wano ku sodosu maama oba ku kimu ekyomukaaga tulabye ng'afuna akifuna olw'akalombolombo kamu oba kakwakulizo akategeddwa okutuukirira kwe kubanga waliwo omwana yenna ow'omugenzi yasigaddewo si nsonga omwana oyo dhakaran au untha muwala oba muki mulenzi wa in nazala ate si yeyo konono gwazaala immediate child wasobola okubaawo nga waliwo descendant yaliwa nti immediate child taliwo wazaala omwana oba omugenzi yazaala omwana oyo n'azaala mwana munne oluvannyuma omugenzi n'afa okategedde bulungi ekitegeeza nti waliwo omuzzukulu w'omuzzukulu kisoboka okitegedde n'omuzzukulu w'omuzzukulu mu layini y'abaana abo ab'omugenzi era nabo baziyiza kyekimu nga bwe twakiraba nti baziyiza kyekimu ng'abaana bwe baali badde baziyiza oba okategerekezaako omuzzukulu nakabiri nakasatu n'abalala nga bwe mubabala asobola okuziyiza ng'omwana asookera ddala ow'omufu bwaziyiza kati mbeere fanako naga nti wa innazala au wujudu ljamai min al ikhwa era maama ensonga endala esobola okuba nga eri emuweesa ekimu ekyomukaaga ye wujudu ljamu min al ikhwa kwe kubaawo kwa group eyabaki ey'abooluganda okubaawo kw'abooluganda abasukka mu omu twakirabye wali emabega au al akhawati abooluganda bayinza okuba balenzi oba nga baki nga bawala min ayil jihatin kanu okuva mu ango yonna baana abo wabazaala walala oba baana abo obadde mumaka gy'obadde oba baana abo babbaawo oba kategere bulungi baana abo babbaawo si gwe obazaala naye nga taata waabwe y'omu oba kategerekisi waddaliiru ala hataini alhalataini obujulizi ku migabo ebiri maama gyafuna gwe guliwa naguliwa mwe mugabo gw'ekimu ekyokusatu gwe twasoose oguliko embeera esatu maama mwateekeddwa okugufunira n'omugabo gw'ekimu ekyomukaaga obujulizi obukakasa nti maama ateekeddwa bifuna byebigambo bya Allah subhanahu wa ta'ala agamba atya Allah wekitiibwa a'udhu billahi minash shaitani rajim agamba Allah subhanahu wa ta'ala wali abawayhi likulli wahidin minhuma as-sudusu mimma taraka in kana lahu walad فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس وقولي داك الله قام نتي ولي أبويه نيري abakadde ababiri ab'omugenzi okawulira bulungi neeri abakadde ababiri ab'omugenzi ye maama ne taata that is nga we bali kitegeeza bye bagenda okusikira omugenzi Allah agaye likulli wahidin minhuma eri buli omu ku bombiriri maama ne taata sudusu bafune kimu kyaki kya mukaaga di mimma taraka mu ebyo byabalese enkana lahu walad singa abataleseewo mwana sinkana lahu walad ngaleseewo omwana singa aba aleseewo omwana tugambye ayinza okuba omuwala oba omulenzi n'agamba ekirala fa in lam yakun lahu waladun wa warithahu abawah singa abaafu ate avudde mu bulamu bw'ensi nga taliseewo kaana wadde n'akamu ekitegeeza nti bakadde bababiri maama ne taata mwembiriri nga mwe mugenda okusikira mutabani oba muwala wammwe fali ummihi thuluth olwo maama ogenda kufuna kimu kyakusatu kino twakiraba wali emabega
ku mugabo ogwo fa in kanu ikhwata rijal wano no Allah nnyonnyodde obusika bwa mirundi esatu nga maama mwali obusika obusoose katusooke tumaleyo fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus ate ono yafudde ye mutabani wa maama oba muwala wa maama bw'abanga aleseeyo baganda be emabega ge nga wasigaddeyo bawala oba balenzi oba nga kale bakintabule bawala na balenzi bataata omu naye oba bamaama omu naye oba bamaama ne taata bombiriri nga be babazaala okategedde bulungi Allah agambye fali ummihi sudusu olw'okubawo kw'abooluganda abo baleseewo kitegeeza nti taata wa bataliiwo agenti kati maama afune kimu kya mukaaga okategedde mu aya eyo gye tutunulidde ya 11 suratu nisa erimu obusika bwa mbeera za mirundi esatu obusika obusoose agenti wali abawai likulli wahidin minhum as-sudusu mu mbeera nga maama ne taata be bazze be baliwo bagenda kusikira muwala waabwe oba mutabani waabwe ekyo kimu obusika obwokubiri فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه mu mbeera esoose taata ne maama bebagenda okujja but in the presence of a child oba an offspring nga waliwo omwana okategedde bulungi nga waliwo omwana ow'omugenzi that is omuzzukulu n'agamba nti fa in lam yakun lahu walad bw'abanga atalina mwana eyo mbeera yakubiri era nga bakadde be bagenda okumusikira wawarithahu abawahu fali ummihi thuluth bakadde be maama ne taata be bokka abaliwo abali ligbo wamu n'omufumbo omu ku bafumbo either mukyala oba musajja kakati Allah n'aga nti maama afune kimu kyakusatu kubanga bazze na taata mu abooluganda wadde weemuli taata olw'okuba waali ate agenda kubaziyiza yes temugenda kujja nga taata waali kati mwe muzze mutema gwakusatu